Wetutukidde mu nkambi yateekebwa ku ssomero lya Kiteezi Church of Uganda, tusanze abatuuze abakosebwa mu njega ya kasasiro batuuzizza olukiiko okwogera ku nsonga zaabwe ezibasumbuwa mu nkambi eno. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakulu okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita, KCCA, kw'ossa n'ab'ekitongole ki Red Cross. Aba Red Cross batutegeezezza ng'ekigendererwa ky'olukiiko luno kwe kulaba nga bawuliriza ensonga z'abantu kw'ossa n'okumanya okusoomoozebwa ku basanga. Ebanga mpenda abantu bano betubudamya okubeera nga twogerako nabo ate nabo naffe ne tufuna okwemulugunya okusoomooza newe wetukoze obulungi okuva gye bali. Mu nkambi eno era tusanze waliwo okuddaabiriza ziweema zino okusobola okuziba ebituli ebibadde biyingiza amazzi agabadde gatawaanya abantu bano. Ffe tulina kutereeza balabe nti ekiseera kye bali wano bafuna ekyo ekisaanidde kubanga ensonga lwaki twaziteekawo is to give them decent accommodation. So tusigala tunyweza mpeereza yaffe gye bali bwe bagamba nti amazzi mu binabiro gatusumba okusitula okuveera okuteeka eriza ensuululo z'olaba zitema tugenda kubateerawo tanka wali tuteekeyo ne showers. Okusinziira ku John Cliff Wamala amyuka omwogezi wa Red Cross, abantu abasoba mu 100 be basiibuddwa nga kati basigazza abo abalina ennyumba mu kitundu kino. Abalina ennyumba zaabwe ezamenyebwa ziweetiiye wamu n'abo abali mu gye bayita buffer zone. So abantu abalala bali wabweru w'ekikula ekyo kyenjogedde baba tebasaanidde kubeera nga babeera mu nkambi eno. Agamba n'abasigadde mu nkambi eno bakyalina obwetaavu, gamba ng'abaana abagenda okudda ku masomero. So omwana wabanga agenda ku ssomero tumusibira entanda eriko ebintu eby'enkizo by'anaakozesa ng'ali ku ssomero. Mabaafu, baketi, budomola, bino sukaali, sabbuuni kuba babyetaaga. So tetusobola kusooka kutunuulira wala mu kiseera kino nga tetusobola kubeera nga tumalawo ekizibu kino ekituli okumpi. Ku nsonga y'okuva mu nkambi eno agamba balinda gavumenti ebategeeze weetuuse. Ekiseera ekigere kyennyini siyinza kukikuwa kuba ekyenkomeredde tulinda kiva eri gavumenti. Abantu bano bangi ku bo tebalina we badda nga bavudde wano, so balinda kuliirwa na kubeera nga basengulwa n'akatono akanaava eri gavumenti okubeera nga batandika obulamu obujja. Olunaku lw'eggulo minisita omubeezi ow'ebigwa tebiraze Lilian Abba yategeezezza nga bwe bagenda okusinkana abatuuze bano okusalawo wakati w'okubawa ssente n'okubagulira ettaka ekiba kikolebwa. Babasazeeyo nti tufune ekifu nga gavumenti. Omanye enkola ya gavumenti tetuyagala okusalayo okukola decision w'abantu kubanga balina bakulembeze ate bo gye bali. Kyakuba ne lukiiko tuyogere nabo tuteeseteese naye kyenjagala bagamba nti gavumenti era ejja kuba relocatinga. Newankubadde emirambo emirala teginnazuulibwa, okunoonya abakyawagamidde mu kasasiro kukyagenda mu maaso. Asfa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.